Webale kutwegattako nate nze Nanteza Juliet okutuusako alipota embeera y'obudde okuva mu kitongole ky'eggwanga ekivunaanyizibwa mu by'embeera y'obudde. Yo enkuba ekyagendera ddala maaso okutonya mu bitundu by'eggwanga etaliimu era nga ne alipota y'enkuba amakya ga leero eraga nga Kotido yafunye enkuba eyawezezza milimitaazi 2 n'obutundutundu 2, Buduuda n'eba n'enkuba eyawezezza milimitaazi 14 n'obutundutundu 5, Bujinyanya n'eba n'enkuba eyawezezza milimitaazi 11 n'obutundutundu 6 nga kino nno kyongedde okuva ku bire eby'enkuba okwongera okusaasaanira masekkati ga Ssemazinga Africa omwo nga mwotwalidde n'eggwanga lyaffe. Ku makya tusuubira okera n'akasana okwaka ate nga bwe kakubaakubamu mu bitundu by'eggwanga ebisinga obungi okuggyako ebyo ebimu ebiri ku lubalama lw'ennyanja Nalubale nga yo tusuubirayo enkuba entonotono. Wabula ate olw'eggulo ebitundu ebisinga obungi tubisuubira okubaamu enkuba era nga enkuba eno tugisuubira okubaamu n'okubwatuka okw'eggulu. Nga n'olw'embeera eyo ebbugumu mu kibuga ekikulu Kampala tuyise okutuuka ku degrees 26, mu bukiikakkono ebbugumu tuyise okubeera ku degrees 29 ssaako ne mu buvanjuba. Mu bugwanjuba ebbugumu tuyise okubeera ku degrees 28 olwo ne mu nsozi ez'e Kabale ebbugumu tuyise okubeera ku degrees 23. Ebibuga ebirala okusukka Uganda, Mombasa, Roma ssaako ne mu Moscow tusuubirayo enkuba nga mu Mombasa ebbugumu tuyise okubeera ku degrees 27. Dubai ssaako ne mu Madrid akasana kasuubira okwaka ate nga bwe kakubaakubamu nga mu Dubai ebbugumu tuyise okubeera ku degrees 33. Ebyo tusobodde okufunira okuva mu kitongole ky'eggwanga ekivunaanyizibwa ku by'embeera y'obudde. Twongere okwekuuma ssenyiga omukambwe, sula bulungi.